Oluvannyuma lw'ebbanga ery'emyaka 7 nga kkooti etaputa ssemateeka tewuliriza musango abalimi b'amayirungi gwe baateekayo nga bawakanya ekyokuteeka gano mu bintu eby'obulabe. Olwaleero abalamuzi okuli amyuka Ssaabalamuzi Richard Buteera, Stephen Musota, Irene Mulyagonja ne Mutangula Kibedi bawuliriza omusango guno. Neesaba gavumenti oba neeragira gavumenti etuwe empapula n'ebizibiti byebadde ekwese tusobole okuteekayo empoza yaffe ey'olubereberye esembayo ne gavumenti etuddemu oluvannyuma kkooti etuyite etuwe ensala ku lunaku lwenaaba esazeewo ng'emaze okulunda mu nsonga zino. Naye nga twagala okuweereza okusiima kwaffe eri kkooti eno etuyise kubanga omusango twaguteekayo 2017 Justice Kavumanga yakyali ssenkagale w'ekkooti eno n'agutunula butunuzi ng'obutagasa. Deputy Chief Justice Owini Dolo naye fayiro n'agira bwati n'agamba nti bano bagasiya sijja bbawa chance kuwulirwa. Naye Deputy Chief Justice Richard Buteera ne banne netulabye leero Justice Stephen Musota, Justice Muzamiru Kibedi, Justice Monica Mugenyi and Justice Irene Mulyagonja bagambye gwe omusango gulina okuggwa 16. Ne bamugamba nti bw'obanga oyagala okubeera kkaati okolanga ebintu bisatu. Ekisooka omiitinga ng'abantu ba kkaati. Olina okutambula mu districts zino Wakiso, Butambala, Buyikwe, Mpigi, Mubende, Bundibujo, Kabale, Kasese, Arua, Busia, Mbale, Masaka ne Iganga. Ng'oli mu sensitization. Ng'obagamba nti nina obuyinza okuwera kkaati ekirime kino. Era nga nnyonnyola ensonga ze. Ekyokubiri okuwulira ebirowoozo byammwe. Mukanye olunaku musobole okumalawo capital mu misiri gyammwe. Oba bw'aba ayagala kiweerawo mukanye omuwendo gwa ssente z'alina okuyirira. Kiri muri hazard ti gavumenti bw'ebanga ssente zigisiiwa ewandiike bonna abalina emisiri gy'amayirungi, bonna abalina stock basasulwe, then ekikoola kiveeyo bakisazeemu. So gavumenti ssente ndowooza zagibula. Niyo omusaayi munda gutambula buki bulungi. Ne tulaba nti bano bannaffe abafa crops kitegeeza balina kulya ku mayirungi omusaayi gutambule buki gutambule bulungi. Bw'olya amayirungi gano bakizuula nti gali rich in ascorbic acid. Kitegeeza kintu omuntu wabanga alwadde ekifuba alwadde okaibera tuberculosis n'alya amayirungi olwa ascorbic acids eziri mu mayirungi omuntu aterera buki bulungi. Mu research ze tulina zitulaga nti amayirungi mmere ate eddagala. Ate ne tukigattako ffe nga ffe kubanga amayirungi tukiyita nti this is a leaf of paradise. Amayirungi gano ze bulangitiza abaana baffe. Amayirungi gano ze school fees z'abaana baffe. Amayirungi gano bwe bulamu bw'abantu baffe households. Amayirungi gano Uganda empya olwaleero gye tukola ki gye tulowoozaako. Amayirungi gano gawadde abantu abatakka wansi wa bukadde 3 mirimu. Ow'amayirungi tajja mu gavumenti kuginoonya mulimu. Abantu baffe bali employed mu mayirungi. Kakati olwaleero gavumenti bweweera amayirungi nga teyina science. Bano bagamba nti ekyokuteeka amayirungi mu bintu eby'obulabe kimenya mateeka nga munnamateeka waabwe Isaac Ssemakadde bw'annyonnyola. Wate peeni yaabwe basazeemu ekigambo kkaati mu tteeka lino. So kino kikulu nnyo naddala mwe bannamawulire muyinza okugamba nti tusabye okusazaamu omusanga etteeka ly'enjaga. Nedda tusabye kujja mu kikoola mu tteeka lye bakisibira kyangu nnyo era tubalaze ewuwaayo balina okutunula n'eriiso lyogi osazeemu katono kati etteeka eddala lisigale nga likyakola. Ekikoola kikaawa olina kukirira ekikambagga olina kukirira mu nnaku 2
ate olina kulya kingi nnyo okumala ebbanga lingi nnyo okufuna ekitamiiza nga bbiya. Ripooti ezava Makerere n'ewalala zatugamba nti ecupa emu eya bbiya kyekola omukyala ng'ono alina okulya ensawo 3 eza kkaati ekitasoboka. So twebuuza nti science ki gavumenti gwe yakozesa okugamba nti ekikola kiweerwe, nga bannasayansi bonna mu Uganda n'ebweru bagamba nti ekikola tukirekere abo abakikozesa emigaso gye bamanyi. Olwaleero palamenti gwetaakola ki gwetaalina. Tuli bagumu nti pano y'abajjajezi bwe mbatunuulidde batunula baanalayizinga bawa tayimu baagala ekituufu. Manyi nti justice genda gifuna mu kkooti. Bannayuganda abasembayo okuba wansi bagenda kufuna justice. Bwe ngattako balooyazi baffe ne mmanya nti tugenda kufuna justice. Bwe ngattako abalimi abakoledde awamu abavuddeyo ng'omuntu omu abakyakolera wamu kubanga kino kitugase tuli omuntu atya omu era kigenda tuwa obuwanguzi. Abalamuzi olumaze okuwuliriza ensonga z'abano basabye ssaabawolereza wa gavumenti okwanukula era nga kkooti yakuwa ensala yayo essaawa yonna. Community ekikola kino kya bbeeyi era bakiwa dignity e Kenya, e Congo ne Tanzania ne Sudan. So tuli mu East African community bannaffe bote bakiwalana empaka kukikola kino eri ku bantu babale tubamanyi era mu Hanzard tubamanyi fe households amayirungi gano Uganda empya olwaleero gye tukola ki gye tulowoozaako amayirungi gano gawadde abantu abatakka wansi wa bukadde 3 mirimu. Ow'amayirungi tajja mu gavumenti kuginoonya mulimu. Abantu baffe bali employed mu mayirungi. Kakati olwaleero gavumenti bweweera amayirungi nga teyina science kitegeeza abantu abasukka obukadde 3 abatasaba mirimu mu gavumenti egenda kubateekawo. Ng'ekyo kitaddeko olwaleero ffe tuyina base, scientific base mu mayirungi. Olwaleero bwe twawaabira kebeere parliament kebeere mu answers tebalina we babeesinga nti okusinziira ku scientific report eno nga bagenda okuteeka amayirungi amayirungi okugawera. Olwaleero ne ripooti gye tulina eyantonejjeno teri based on science, eri baseless to science. Kati amaanyi ge tulina ffe gali ku science kubanga bw'ogamba nti ekintu kibi eri obulamu bw'omuntu oteeko kyapuruvinga ti ddala kiri scientifically so si ideologically. Era ffe twali tumanyi nti olutalo lwe tuzzeemu wano mu kkooti lwa bannasayansi okuwakanya lipootisi zaffe zetukoze eki zetutaddeyo nti baprofessors baffe bayimirire wali ne baprofesa ba gavumenti bayimirire wali bachallenginga lipootisi za sayansi. Naye ne mu kwewozaako kwa gavumenti Omulangira Jonjo Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.